Kati finally omuyimbi Chosen Becky avuddeyo nabeera nga temunange ayogera ku nsonga ezamuviirako okubeera nga temunange ayawukana ne yali omwami we amanyikiddwa nga Dictator Amiri. Chosen Becky mu bigambo bye avuddeyo nabeera nga atakakasa nti omuvubuka oyo munange yatera kubeera nga temunange amukuba n'okubeera nga temunange amukola ebintu birala bingi nnyo, era nga video ngirina ngenda kubeera nga tinjikuzannyira awo gwe just in case gw'obadde yeebuuza kiki ekyaviirako ddala bano abantu ababiri okubeera nga ate baawukana kubanga bannaye love yali y'amaanyi era nga ayogedde n'ensonga lwaki yakeera ku makya nabeera nga ate munnange ayawukana ne yali bbaawe ate n'abuukawo ne yali kameramaani waabwe gwe batambulanga naye mu bivulo ebyenjawulo. Ojjukira omuvubuka ono amanyikiddwa nga Kadeli yali kameramaani waabwe nga bagenda mu bivulu omuvubuka ono yabeerayo ng'oluusi amanyi n'okubeera nga ate munnange amumulekeramu ntegeeza Amiri ng'alekera omuvubuka ono Kadeli nebeera nga tebagenda Masaka wayi bannanga abasajja wesiga otya mukwano gwe wesiga otya just ekitonde ekisajja nobeera nga ate okiwa mukyalawo nti genda wuuyo mubeere nga temutambula munnamweno ojja muzza ssaawa zonna zonna nga mumaliriza omwesiga otya kakade essaawa eno gwali mu kubeera nga ate atambula naye mu honeymoon badde eno balya ssente era nga munange ya replacement eriwo actually n'okumuzaalira omwana yamala okubeera nga ate munange amuzaalira omwana kigamba mbu ono asembyeyo ono omwana ono wa Chosen Becky omuto omugalanda gw'alina ssaawa eno mbu mwana wono gundi mwana wono muvubuka amanyikiddwa nga Kadiri eyali kameramaani waabwe era nga mbu we babeerera mu relationship awo ng'akyalina oli ate okubeera nga temunange afuna olubuto luno era nabeera nga temunange ensonga azikyanga relationship neekomaawo nabeera nga temunange agenda mu bufumbo obupya yali already afunye omwana. Ngenda kubeera nga tembatera video musobole okubeera nga temumanya ki ekigenda mu maaso side ze we naba nkuggyeyo nina ne video gyengenda okubeera nga tekuzannyira giwa obudde wuliriza bino byonna ebinaabamu. I think ojja kunyumirwa, so like nga sharing irako abala comment section ejja kubeera open bona boina comment yo wansi awo genda wasawo tuwulire naye abasajja ddala kiki yaddala abasajja kiki omusajja yandyesize mukwano gwe kutuuka wa okubeera nga ate munnange atamukola kintu kifaanagana bwe kiti kubanga abasajja bangi nnyo bali mu kubeera nga ate munnaye bakaaba bababbiika abakyala abantu ababbeeka abakyala actually n'abakyala benyebenyini bali mu kubeera nga tebakaaba kubanga abantu basembeza babesiti baabwe sako n'okubeera nga tebamaliriza batutte ne bakyala baabwe. So subscribe nga oleme kubeera nga te osobola mawuli ekikabo kiti ate muvudde komote mubaabwe kakati n'amajibu ng'okyali awo tetwagala batuwenga lugambo byonna twagala tubijjenga ku ggwe bye tuwulira ebigenda mu maaso bituufu ye mubaka ki biki ebyakutuukako gwe tunnyonnyola ebyakutuukako ffe tukuyambe tulabe engeri gye tukuyambamu bannange biki ebyakutuukako naseba ne bannyamu amazima gali nti yansakata emigo n'engweri yantegese emikono n'atajja wagala naye atansobedde yakona abiruma mwabamba sente ntini nga manyi mmwe mwefuula nnyo bapromota n'enzikiriza ezammwe naye nyimbira sente ensajja Abitex okitegeera ekirala Abitex wali onjagaza ki ogamba musiddamu kuyimba buluyimba lw'ennyimba luwemula nina oluyimba lumu Abitex omuniongo Abitex mulira Abitex gwe wasinga okukuma mu kintu kino omuliro nina oluyimba lumu lwaki tewavaayo n'ogamba ezo ennyimba tebaziyimba toyimba mu nyongo yimba ebirala lwaki wesiba ku luyimba lumu Abitex mpeze ennyimba 5 ng'abantu bazimanyi n'okola interview ku buli TV Abitex ng'ogamba Gravity ne Lily Pazo tebaddamu kuyimba wali ofaaki Abitex nali kukoze ekya Abitex bw'omaliriza ajja kuddamu wayimirira ku TV Abitex n'ogamba Gravity mujje ku show yange yawa waliwo yakusala ku Easter Monday yali nkuuka no before nkuuka waliwo shenda yali ku Aero Beach yategeka abayimbi bonna ab'amaloboozi n'oŋŋamba sebo ekimusala n'afuna abantu 3 yali ategesa n'abayimbi abalala Lily Pazo
Wanji byenjalo kugamba Abitex nsiliko byogere bade kugamba abantu beyafuna ku Aero Beach Masaka sirika ko lekango Gravity ayogere bimuli ku mutima mbyogere byo bive Abitex abinziremu ate tudde ku kirala wale tiwe kiri Abitex Iria Abitex wayimiria ku TV no kyala ku NBS no kyala ku NTV no kyala ku Bukedde nga wono gendo gamba Gravity muddamu mugula oba ofaaki nanga Abitex ekivulu kya Aero wali tonnampade nusu ebibiri wankubira nongamba nkuyimbire Aero nkuyimbire n'enkuuka naye n'ogenda ku TV n'ogamba nze oyo namugjeeko wali osasudde nalina contract naawe nali sigirina naye no spreadinga negativity okunfiirako okunkyaya abantu Abitex ebbanga lyemaze nga nnyimba emirundi gye wakangula tegiwera mirundi 10 ekyo okkiriziganya nange naye gwe ovaayo otya n'ogamba bukati oyo takyasobola oyo yagwa oyo temumugula oyo mugule $20,000 oyo okitegeera gogamba otya abantu mubangule $20,000 ddala mazima Abitex modulator walese Gravity kumfiirako muwa obudde asirikeko twogere agenda kulina mwami Abitex wabadde oyogera ku Gravity wayogeredde eddakiika 5 banabana kuweza dakiika 3 Abitex sikuuma busungu n'abantu era kenfunye wano omukisa gwe njalo okozesa mbikugamba ebindi ku mutima ate tuddamu okwesa ababajjo basirise bajja kubanja balance nobona asirika ye bajjo ngenda yimba ku show yaffe ya baba Nina ekivulu ejjinja nga mukaaga ekivulu ejjinja nga mukaaga wiki ejja nina pasi ekyagenda kusindikira mu deposit pasi agenda kusindikira deposit asiriwalirako emiliyoni tumerabira Jose Chameleone nga 5 tujjukira Chameleone muyine jinja Chameleone kolonga mwenda ekitanda kyenyenya za fibata ya mwenda celebrating Jose Chameleone kololo badage kati mwenange naba chance muisewo obulango ne Epasa ayisewo alubamu ye Gravity kasoka yogere bimuli ku mutima ng'obusungu tebuna asa ayisewo amasanyu ga bulangiti ne Pasa na ekitanda kyenyenya za fibata ya bujunga ku Independence Day bujuko liri Abitex omuntu oba tokolagana naye mu business obanga yakunyiiza Jinja Bugembe Stadium bannange yakusasudde zakalango genda kubukedde otekeyo sente z'obulango antu bagala kumanya kadogo jogenda kuyimba tega kusanga yo bantu era kusanga butebe kusanga butebe baje balance mukumo ekivulu kya baba atakirangire ku Bukedde ngobutebe binasanga erugogo obutebe erugogo oyagala mbaga ya Amina na Amina sanga obutebe bwerugogo ekivulu kyasala ako ape ku instant nga enyonyi za Aero Beach zezimutunuulidde Abitex wanyitata so yange yerugogo yagaana era yakola bubi abantu tebajjanga bwe baali bajja obanga bwe nali nasuubira kankubuzeeyo ekibuzo Gravity naye tekitegeeza ogenda mubuuza ngenda kuwa Abe tofaayo Abitex naye tekitegeeza nti ndi munafu nga bw'ozza otambuza enjiri nze mbagamba bugambi wakkakkana bukkakkani naye nga tuli munafu naye bwakkakkana gogamba ndi Gravity mu myaka 5 nga bw'obadde ku peak wakka oba okyali waggulu nkyali waggulu animba siri waggulu nnyo naye wendi Abitex siri waggulu Abitex kikya kyakussa olowooza kya kyakukakanya Abitex siri kuleko ulira Abitex siri kuleko yenaliko emyaka 2 emabega nakakanamu ng'omuntu olowooza lwaki wakakana omuntu akoowa Abitex nkubye endongo emyaka 15 ntuuka nga ndi stress ekimala Abitex ne nga akanzi kakkane ne ŋŋaana okubeera hard working nga bwe nali okitegeera sikakkana mbwe endongo sigirina Abitex ne Abitex nze abadde manager ebbanga lyonna
zabadde omuyimbi zabadde buli kimu Abitex nakoowa bukooyi bwitegeera saakakana mbusindongo Abitex endongo njirina nze ne wesikwata ku nnyimba za mwaka guno baguwedde Abitex osobola oyimbira essaawa 2 ng'abantu bazina kakati endongo gy'otandise okwogerera luli abantu bwe badde bagamba nti omusajja alina endongo kakati endongo gyogerera Abitex endongo sigyogerera era oyo saamukubidde oyo kumpa deposit n'abansasula sibakubira simu mbumungule bitegeera bo bamanyi kyensobola ente ennaku zino oluli emabega mbadde nkulaba ku bivulu bya Ketti nenkulaba ku bya Bajjo nenkulaba ku bya Bala muli b'amazzi ensonga lwaki ebyamwe sibiriiko kati nkulaba mu bulina ku Abitex kati nkulaba ku bivulu bya NRM omanyi sente ze bampa ku bivulu bya NRM omanyi sente ze nfunamu ez'abapromola tokyazaagala ezaapromotinira Abitex gwe sirika naawe kapazo gwe Abitex sente zontini ezo miliyoni zo 3 zogaba simanga 2 kitundu ofuna bulozi wasinze yensonga lwaki soba kuyimbira gwe nanize essaawa zino wakati mukuwa ekitiibwa Gravity obanga ensanvu togirya era sisobola kulanga kati tisobola giyimbira olaba statement kati kambasabemu mwena olaba statement eyo gyokola ku mwana ono ng'ate akyali toopu ekyabayimbi kye basinga okunyiigira ekintu kye bayita toopu okwewaana waana ebyo byasula alieni byasula alieni ndi topu 10 Abitex sekowulirize Gravity lwaki olwanisa abantu ate bofunamu sente Abitex ali wanatu lwaki onafuya abantu bofunamu sente mwanyi saani alieni tewamufunamu olimanya alieni sikini gwe Bulunoke nakugambye live gyembeerako ng'erimu okuvuma n'okukakkanya sijja gibeerako era nsiibudde ate oddukira ki tugenda katutereezeemu alieni sikini yakolera sente mmeka Ankabe alieni sikini yakolera sente mmeka Ankabe soko inde kaso kale Gravity totuusa lulimi nnyo andi wuliriza togera point nenga togira lulimi Gravity Abitex katwogere tugende mpolampola lwabuyu alieni sikini yakolera sente mmeka alieni sikini tomwogerera muveeko tirimwogerera nkubuuza kibuuzo weetikke lubimbi lwo anti tuli ku industry talk omuyimbi akkiriza okwogera ku muyimbi munne mu butamanya kuvuma nange nsobola okuvuma naye olaba okuvuma ka sirya bannyoko sirya ekyo tukitereezezza kale nakugambye nze saawa yakubeera ku naivu okuli abantu abawemula Mwami Abe kanso kale netonze tugende ku kibuuzo ekirala Mwami Abe netonze kuba Gravity kakati pazo soko ndekeze moderator Gravity wama soko Abitex togende Gravity ngena kuwa akazinda lwendako ensonga endeseza Gravity gwe kenyini wangambe Gravity asobola okujja era zze kati wabadirira kikatanga sagala jegavume etagala jenegaga nera gena kitereezaamu ekyo ensonga ya mundeseza eno brand ya muntu gy'obeera oyogerako Uncle Abe so ayikkirizibwa okujja because this is an industry talk n'ayogera nga wadde takkakkanyiza Uncle Abe business gye tulimu eno ya showbiz newemba ndi mukola bubi nina okusigala nga newaana bafaani bange bamanyi nti ndi mulungi actually self-belief and self-motivation lwaki mulowooza nti nina okwogera bye mwagala okuwulira kale Gravity oli w'amaanyi liri pazo oli w'amaanyi tubalize mutukoleyo ne konsati ndooto kireka temwagala okwogera nedda kakati Gravity agenda kuwa akazindalo naye saagala oyogere ekigambo kikambwe kale Abitex nze sikugamba kumpaana otega sikugamba kumpaana neze kinayogendako wakitegedde nakugambye wakkiriza nti wakka n'okkiriza topic tugiveeko tugende ku ndala kuba kinabadde njogerako nekugamba tewali emyaka 3 mabega wakkakkana nekubulira ensonga lwaki wakkakkana nekugambe
Nabaddewo namba nsonga negaba okuddamu Katikkiro wagambye eddwaliro ly'Ebusaabala n'ogamba Kagambu yayogera Katikkiro tezakukakanya njagala yogera amazima ensonga ezo esatu tezakukakanya eddwaliro Katikkiro nani Abitex tezinzikakanyangako nze nkugambye gwe kyolabanga okukakkana nze nakoowa bukooya Abitex kitegeeza nze nalaba bubi gwe oba olowooza mbu eddwaliro lyanzikakkanye basi kale ekyo tukitegedde katukulekere kooti y'abantu tugende ku mulamu omulala sokosirike abe leka Gravity ayogere omuddefu tubawadde obudde si gwe moderator buli omu badde nsaba Uncle Abe sokosirike bulunoke nakusabye leero nendikusaba olunaku because oli abantu baagala okuwulira sokosirike muleka abantu baagala okumanya Gravity ne Abe kintu kyabwe kivaawa era kikomawa abantu bali mumitwe gyabwe kakati eka Gravity ayogere nawe babeera nga bayize obalabirawa nga bayize leka Gravity ayogere emubera Gravity ebigambo abyogedde ebigambo tebiwaddeeyo Abitex Mr. Wabu ebigambo tebiwaddeeyo Uncle Abe nze moderator mbadde nsaba mu mpaka zinalo Uncle Abe leka mbuuze Gravity ekibuuzo ekyo Gravity omaze ku nsonga sinaba nsaba omuwenda kikabiri amalirize Gravity ayogere muleka boogere wadde omuwagira naye balance ojja mumuwa Abitex kyembuuza bwe mwatandika ebiteeka byammwe ne gundi n'oyo gayi n'oyo mukyala bamuyitaani Pina Mugerwa wali ovaaki naffe bwe manga nayimba oluyimba lwoyita okuwemula lwaki bwe wajjanga ku TV ze wakyala nkono okola interview lwaki tewagambanga Gravity toyimba luyimba lw'omunyongo toyimba luyimba lwa kwepiica toyimba luyimba lwa doozi nga imwazi mentioninga lwaki wagamba tebaddamu kuyimba gwe wali osuubira abaana baffe famire zaffe zinaabeerawo zitya nga mututaddeko ekiyinja ekyo kimwali mwagala otuteekako Abitex omaze taata ajogere emwemu ng'omuddamu kwasoni emwemu ng'omuddamu Uncle Abe yogera kakati Mr. Wabuyu ebintu bigasse obuli omukulu wa Buyu UCC yavaayo n'ekiwandiiko negamba nti eweze ennyimba zeezo nga mulimu n'oluyimba lw'omukulu Nilipazo ofuna bulungi ate ng'ezo ennyimba zeyawera buli bagaana zennyimba ezaali zinyumisa abantu bwe wasanganga mu kikaali nga bajjudde UCCC yaziwera Uncle Abe andi wuliriza kiri mirundi ebiri Balamu leka Abitex ayogere ne Balamu Balugahale n'avaayo n'agamba nti tubaweze ennaku emyezi 3 era emyezi 3 bejjaggwako nga bapromota baali baddembe okusigala nga bakola kintu bakulanga naye ennyimba lwakuba nti ebitongole bya gavumenti tebirina makulu tebikola olwedde bateekayo edde ekiwandiiko nga kigamba teri kuwulira nnyimba zeezo zimanyi embuzi oluyimba by'embuzi oba waliwo omunyongogo waliwo n'ebiralala ebyo byonna byonna empiso bikoze bitya n'enkudi naye olw'okuba nti ate abateekesa amateeka abalina okuteekesa amateeka mu nkola aba NRM ate be bakupangisa n'ogenda n'okola ki naye nze nganze nze mbadde sikyakupangisa ate sigamba nti besikupangisa tojja kubeerawo era wooli naye nze nganze kubanga nze simanyi ku kibuli kyo nze ku kibuli osobola okujja n'oyimba oluyimba lwayimba ne David Lutalo wuliriza nakulese n'oyogera wuliriza olina oluyimba lwayimba nani ne King Saha
oyina n'ennyimba endalalala ezitaliimu ebyo ebigambo ebimansa entumbu era tebakulimbanga fe tetukuwalana naye bwe kibanga ennyimba abakulu nga Katikkiro wuliriza nga Katikkiro wa Buganda avuddeyo n'agamba bannaayo ennyimba ng'omunyongo temuddamu siddamu dduulira ate ffe tusigala mu maaso nga tukulanga naffe tuba tugenda kulabika nga abagwagwagwagwa tubakkiriza obaganda ennyimba ezo esatu ziwulikika bulungi Gravity nawe okimanyi Abitex okimanyi ow'ekitiibwa Katikkiro mwaba muwandiikira ebbaluwa nga tamanyi na Gravity nga nekitazimanyi sebo mu bakatikkiro abali updated kati okimanyi Katikkiro ow'ekitiibwa Katikkiro yali tamanyi Gravity nga n'ennyimba zange tazimanyi nga n'erinnya lyali manyi wa buyu nga tabimanyi byonna mwabimuteeramu mu buwandiike nga munoonya engeri gye munzikakkanya abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.